abamu ku bantu abasinze okuzingamya n'okutta sente z'abantu ze batabakanidde ebbanga eddene bengenda okubanga nkumenyera kati kuliko ffeffe bennyini gwe mwennyini naawe oli consultant. Thank you so much. Number 2 tulinako bye bayita our spouses bakyala baffe oba baami baffe. Number 3 tulinako bazadde baffe. Abo ba consultant abo bakakensa. By the way bwe kituuka ku kyabazadde kiyitirira omuntu bamugamba nti owaaye oyagala kusuubula maliba ga mmese naye akatale kaagwa naga taata wange yaŋŋambye akatale kakyaliko naye nga taata we gwagamba yasemba okubeera ku internet mu 1982 mu January agamba oyo nti taata yaŋŋambye ayina emyaka 3 mu 5 yayina exposure yatambuddeko yamanyi n'ensi bweri mu ekinene nnyo taata we kyatambudde yagenda mu bizinga kalangala ne bano abantu bano baliko kiyibula omuntu omulala gye mikwano gyaffe abo batumanye nnyo omuntu omulala be bakozi betukola nabo bakowakazi omuntu omulala cab driver oyo gwe twatandikiddeko twamusingolinze out. Tulina abaana abasika ebiwuubiro bya piki bayita ababoodabooda kiri ku likodi ababoodabooda mu ekonome ya Uganda be bakugu abakyasinze okuwa amagezi g'ebyobwa bizinensi agatali ga kusasulira ate nga bagagaba buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika buli minute mbongere y'abantu abalala bonna bagweyo. Tulina abantu nga bo baalemwa osobola okkeera ku makya example kanjiwere kubakola ku TV okola ku TV oli mu myaka 5-6 oli yakola ku TV omwaka gumu yatandika okunnyonnyola dynamics za TV akunnyonnyola engeri gye balemererwa akunnyonnyola success stories akunnyonnyola abalabi n'akunnyonnyola buli kimu naye ng'omubuuza currently in line of TV what are you doing nga tayina tulina abalala abo abawanise ne balemererwa ne batensi naga nti nze empanise those who surrender and give up nga bomba muli mu zone awanika nagamba nti naye emikono waggulu nagamba nti don't shoot I've surrendered. Tulina baliraanwa abaffe mu luzungu boyita ba neighbors tulina betwasoma nabo obis and ogis tulina kuba ne groups z'essomero tukyazirimu webale nnyo tukyazirimu mu WhatsApp groups z'essomero tulina abalyoyi b'emyoyo ku mitendera egy'enjawulo gyonna abo tebatomeza wowe kamba kumenyere bajja batya omulyoyi w'emyoyo oba omulyoyi w'omwoyo omusanga ng'ewakaawe tasomesezza mwana wadde okutuuka emakerere ekyambogo Mbarara oba Buganda Royal University oba Muteesa Royal University tatusiza mwana kwezo institution zonna naye nga abaana be kuliko abalaasi kuliko abavuga booda kuliko abatyobola abantu ku kyalo kuliko abanyakula obusimu naye ng'omusanga atuuzizza abaana b'aba neighbor abagamba ababuulirira okyekera yabuulira n'abantu bizinesi ezikola naye nga ye bw'amala okulyowa emyoyo talina kyakola alinda zizo za kabbo. Tulina abalala abanywi this is kino kigenda eri abanywi b'omwenge bemunywa nabo mu kirabo gye mumwangalira mu birabo by'omwenge olumala okuteekamu litezi ng'atandika okunnyonnyola ng'akugamba obasudiri obalaba sente si zaabwe azijjawo oyo sizize ng'atandika okugamba okirumira omulaba ebyo bizimbe si bibye ng'atandika okunnyola nti Range Rover ogiraba ate ogwo mwaka mukadde nnyo Kabushenga si yali CEO of Vision ng'atandika okunnyola nti oyibula omulaba ku TV aliko kubanga taata we kwakola lwakuba tayagala kubyatula kubanga amaze okuteekamu ki lita z'amalwa 2 zimulinye ku mutwe. Tulinamu ba social media influencers abataginga ne hashtag ezo muwere kansalire kawaweereze ntagingira gundi abo tebatomeza dunia eno bomutawera 13 sitandika kuogera okyegera. Tulinamu obulango obubisa abantu waliwo of course advertising it is all about persuading people but there are those adverts which persuade beyond informative ne persuasive. Thank you so much. Tubeeramu abakola ku radio ne TV namwe mutomezezza nnyo duniya eno muntu najja ku TV ayambadde saati bye nga tasibye essaawa byonna nga tekuli kikye ng'agenda kubizaayo n'atandika okukunnyonnyola
nagama nga company bwezisiba bwezigenda Uganda economy bwetali webale nnyo nawulira ka odi yako nengamba omwami ono yeetaaga kunoonya oshekera ne tubeeramu empapula z'amawulire ez'enjawulo waliwo emikko omuko mu Luganda mu Luzungu is a page emikko nga gyo giriwo okubuzaabuza abantu ng'okuva olupapula lw'amawulire lwatandika paka lululiggalawo nga lwo lwasalawo kuwubisa nsi bakuba omutwe mulala munda ne bawandiika kirala abantu bano betukumenyedde waggulu bambaza ekifaananyi be bantu betuyita ba expert abagaba amagezi ag'ebyenfuna specifically by the way wano tukatukyawule namu be bagaba amagezi g'ebyenfuna ag'obwereere ate nga be ba consultant bammwe be mwebuuzaako nga mugenda okusiga ssente zammwe nkirinako obukakafu emyaka guno gambye gwa mukaaga nga nkolagana down the road nga nkolagana abasajja abali e Korea nsobola n'okubamenya mu mpewo bakimanyi emyaka gyange mukaaga nga nkola nabo mbamanyi bano ba consultants vovo okumenya Ibura amagezi gaabwe siga kusasula in fact gaabwereere wabula abantu baffe bano ba investor kye bakola tugenda kudayo ku salongo waffe ono cab driver bw'amala okukubira essimu n'omuwa eddakiika kati eyo lisiti gy'obadde omenya ng'anoonyaamu omukubo ng'agenda amukubira essimu ng'amugamba maama babadde baŋŋa mu bano betumenye waggulu omuntu omukugu Chris Lula avuddeyo akunnyonnyodde nti oyina $5,000 ejja dola real estate eri mu state bweti security exchange kiri bwe kiti okugula emigabo kiri bwe kiti ng'okwata essimu ng'okubiraani maama wo naye nga tonnakubira na maama oli ku boda wa boda akutwala nga waboda nga bugana nga ovaako wa odda wa nvaawo nina abasajja bano omusajja basomesa ebyesente omusanze wanti wano nti agambye eki nti aŋŋambye nti kampani bula ziri mu kutunda emigabo azilo azi $2,000 egya Uganda okay njagala ntekemu $3 ejja dola zonna nzibulizeemu owa boda nga azuka nga girinya break ng'ekenderamuko ng'akwata ekiwubiro kino ng'akiteeka firi ng'akudda wano waati ku kibegabega ng'akudda ku kibegabega ng'agamba totawaana baveeko abo omanye ensi abantu bafiiriddwa sene mu bintu ebyo kati eyo kampani bw'oteekayo sente zo neggalawo enkeera bwe bukeera ku makya ne waggwawo olutalo mu Uganda bannanga omanye abaana abo okitegera n'osooka n'osiriikirira bw'oti boda olw'edduka mukkirira muli ku internal affairs awo ne muyingira roundabout ya Airtel ne muyingirawa ku electoral commission mugenda salamu ebitaala awo mukwate Jinja Road mweyongere mukwate Kampala Road nagamba baveeko abo obamanyi nti ezo kampani z'abazungu abazungu bagenda kujjamu ne ssente eyo kampani egenda kuggalawo nga tandika okugamba tewabira bakugulira ni banka oli wa myaka meka tewabimanya ebyo abantu bafiirwe ssente kati olwo omugamba mbadde Bulaaya sibaddeewo olwo oyongera okwetega omwetega ayongera akwoki okitegera mbembize nagamba obadde wa mbadde Bungereza gwabaddeeyo baveeko abo toteekayo ssente agamba kati nze kankubuulira ekyokukola nga picha enyoka ng'enyoka ogenda wandege yakufuna kyakulya ng'apaakinga wewe ku restaurant omugani njaga kufuna kyakulya yakutwala ne ku restaurant omuwaaka ebiri olwo ng'akuddiza balance eno bwakugamba lwakubanze sigambye ayinza n'okugamba nti oyina obudde mpaayo eddakiika 5 nzigano nkuwagaabuwa tonsasula wabula olinnyumyako mu maaso eyo ojja kunnoonya gw'olimanyi ky'olimpa nze kankuwa amagezi g'ebyenfuna bw'olifuna ssente gw'olimanya ky'olindeetera ng'olwo atandika okunnyonnyola ennuuni zirimu nno ssente tamanyi nnuuni bwefaanana tamanyi nnuuni ya kala ki tamanyi nnuuni ya sayizi ki tamanyi gye basuubula nnuuni gye bazitunda tamanyi na nnuuni eva mu ki weebale nnyo omubuuze ennuuni bagijja mu ki nga eyo nnooli wala omubuuze ennuuni mu luzungu kyeki oyinza omuteerako obulamu bwo bwonna oba n'omubuuza baani abagula ennuuni ng'asooka akupokera ebigambo ng'omutwe guno gujjula ebigambo bwe guti ng'owunga balaba muntu kafe javas kunywa juisi nga tagenda naye nga juisi gwasabye gwayagala oluvaawo wabodo oyo olumuta ng'ojja yesemu obadde ne Chris Lule mwabadde mukoze appointment oddamu musisinkana nca nkeera kumakya mufune gundi business plan mugiyitemu thank you kaakati ono omwami owa boda ng'okwata essimu
Joram oliwa mukana ngo oliwa Salongo ndi wano Cafe Javas Bombo Road kakati mbadde nsaba ojje wano ne boda Joram ngatalwa anti muva Bulaya byonna byabadde akola nga abireka ngatukanga why bintu bine byogula emigabo wabiwuliddeko nabiwulire nesibitegeera manye ebintu bya Uganda abantu bafiiridwa sane mu mitwe by'ekiyaayo ebyo nga Joram asooka anafuya first time mukyatategeera asooka neyeeko meeting nabiwuliddeko naye sikola ki sibitegeera namala neyeeko meeting n'agamba abantu bafiirwa sane mu bintu ebyekya. Why would you commit yourself on something you don't know? Tokimanyi ate ogambye abantu bafiirwa ssente kiki kye bafiirirwamu ssente gwe kyotamanyi oluvaawo Salongo ono ngakubira mama we mama oliwa tubale tuli wano tuli wano nkirira wano wansi tuli wano wa mzee Zedekia wobo tusanga nga boda zikaba olutukayo mama olumubuuza mama ngam naye ebintu ebyo mbadde nsaba obibuuze taatawo yabeera nnyo ku ledi asoma n'amawulire awuliriza ebirango taatawo abeera nnyo ku birango taata bamusanga akutta olupapula lw'amawulire olupapula tolumenya lingi taata alina ne galubindi ali bw'ati Salongo oli otya yani taata onjagalamu okay galumuzaawo ngazijjako ngazizingako ngazingiza mu kantu kaza aka plastic mwezibeera ng'otandika omuga taata omanyi ebintu bya Uganda bizibu mukyali baana bato kankubuulire ye statement eggulawo mu kinaana wano mu kinaana twafuna okusoomoozebwa kwali kw'amaanyi okudingisa essente kwali kungi abantu bafiirwa essente wabula mbadde nkusaba omwami oyo munywanyi omutegeera nnyo namujja ku internet namulaba ku YouTube abo si bantu batuufu si bantu batuufu nga taata avunza without any clear reason okyegera nga taata amala akugamba naye nkolagana nange nno muguli twasoma naye ekyambogo wano eyo tutte wala nnyo Ibura ku ntebe kwaba atudde kwennyini mu maserengeta bw'ati gy'aba atunudde wabeerawo waawo akatundu ke batunda naye nga baanoonya ebusukka kkubo ng'akyusa ki obulaga atunda ngamuga kati nno gwe Salongo olwayinza okumuyita erinnya lye kati ettuufu oba ye mapapula masukka kkubo wali olengerawo nti ye taata awantu awo bamaze ebbanga nga batundawo era oyo maama wo abadde akkubira essimu naye nga tozikwata naye kewejjidde kamala okunywa kyayi tutuukewo fumita emboozi nga taata akugamba nti oyo muleke bwaddamu okukubira tomukwata waliwo bataata bayinalo toddamu mukwata waliwo bataata bayinalo asaana okugamba mumpe njogere naye taata tasobola okukubira essimu awo taata takubuuza gye bakuzaala taata takubuuza bye wasoma taata tagamba nti naye owaaye tujja kuddira kati nga taata wakutwala nga mugula ekibangirizi Katonda abeera w'amaanyi nnyo nga mukigula nga mukisasula nga wayita emyezi wajinda beegi 3 ng'omuguzi omulala avaayo akireiminga nga wayita emyezi emirala 6 nga mudduka mu kkooti nga kkooti teteeka envumbo ku ttaka eryo nga tonabadde okusigako obulo kale oyinza n'okuba wakaddayo oko tonnaba nakubugumya mbooge Bulaaya gye wava akasimu ne kajja ettaka lye wagula lyaliko enkaayana kkooti teteekako envumbo tebateekako sengenge tefuuka nogozo area tewavuuka wakusaalimbira we wagula taata ono tatandika okuwejjera tatandika okugamba abo bajja kundaba ettaka lya mutabani wange akubye ekyo ebbanga lino bajja kundaba nga mubeera mu mbeera ey'okuziringitana eyo nga muziringitana ng'obudde bugenda nga taata atandika okusaba essente akusaba ez'abalooya ng'oziweereza osaba ez'okuliisa omulamuzi sente jjukira zigenda zikeewa bw'osanga taata oba famire enjabayaba ezisembayo akusaba zagenda ku musawo wa kinnansi kusiba ttaka eryo ng'agamba tulisibe tebajja kulinnyayo ng'oweereza essente singa osanga famire
ng'ensonga za Katonda zino bakoma kumuwulirako buwulizi nga bakkiririza mu byawongo sente eziddako ku Sendweave World Remit oba Western Union ziba za kusiba ttaka, ziba za musawo muganda kyogere nga bagamba tusibe ettaka lino. Kale eyasooka oddigula naffe abaliguze ffenna tujja ddifiirwa asaaga okyegera ekintu ekyo naye nga tukuzaayo tukugamba nti twakumenyedde lisiti y'abantu abagaba amagezi ag'obwereere agataliiko yadde 10. kakati Ibra ekibuuzo kino kibadde kinene era nga naawe mwennyini obadde okye infact naawe badde bakikubuuza okyalina kati okubuusabuusa lwaki bannabulaaya n'abantu abayirwana ewaka e Uganda basiga ssente ne zitadda sirina ensonga togitegedde gyeva. Abantu bano balimu akakunkuna Chris. Njagala tubongereyo omuntu omu randomly. Let us choose one person randomly out of all those people we've mentioned. Tugenda kulondera neighbor. Neighbor akola atya? Okomyewo ayingira atya mu nsonga zo. Thank you. Mu nsonga zo ez'ebyenfuna. Webale nnyo. Omaze okutuuka ewaka. Toyina kikomera. Emmotoka eyingidde agiraba. Na bakubye n'akalulu akaniriza omugenyi bakwaniriza awulira naye mu budde butono nnyo ne yeegatta ku bazze okwaniriza bakuliseeyo bakwaniriza nnyo ne babeera basanyufu nnyo n'onyumya ne neiba emboozi n'egwa amakerenda olunaku olusooka mu myaka 10 gy'omaze nga toliiwo muyinza n'obutanyumya ku byanfuna naye ndi sure tewasobola kuyita wiiki nnamba nga neiba tannadda muinvolvinge emboozi ekwatagana ku byenfuna mu ggwanga lyammwe ateekwa okuddira ekyo kyonkimanyi yagala gaana neiba ateekwa okudda n'agamba bannange eyiwammwe biri bitya tubaddeeyo nga tutoba muzira mungi nnyo naye wano mbeewuunya era mmwe kati mbalaba n'enfaanana yammwe ebintu byano byakyuka nnyo ebintu byakyuka mpise mu Kampala Kampala mu muzimbye abaana bakoledde ddala nze mutabani wange gwe waleka wano omujjukira gundi ano ng'amenya erinnya munnange mutabani wange oyo yayingirira ebintu bya welding ng'asaaga naye kati ali mu bizimbe ebya ng'omugamba leka naawe asana okugamba nti omulaba oyo nno ng'oggyeko okwokya ebyuma ayina emidaala gya capati 4,000 naye ng'omubuuza 4,000 emidaala ogijjawa ayinza obutainafuya nnyo mutwala ne baagala nnyo okuyingirira ebintu ebitwala ssente olumu bwamala kati bw'aveeyo mu byuma bya welding ayinza okukugamba ayinayoko ekimotoka yagulayoko ne kikanta ekisomba gundi z'abano wano tojjukira wano gundi eri wano nti emmotoka y'oyo omwana yebisomba ebintu kakati omwami ono Saalongo eyavudde emitala w'amayanja eyasoloozezza essente ze yazze n'ekirowoozo kye yamaze okidisikaasingako oko ne munne ow'ebyenfuna kubanga Ibra ebintu bino byanjawulo waliwo omuntu abeera awo ng'omulimo gwe nze okuva ku Monday paka Sunday ntunulira byanfuna sirina kirala kyenkola ye area of specialization kyenkola kyokka okuva ku Monday paka Sunday olweggulo n'ekiro mu matumbi budde 8 abantu nga beebase mbeera ntunulira katale nga bona atunulira abasambi b'omupiira e Bulaaya tebalina mulimu mulala teri nze sirinayo mulimu mulala ng'oggyeko bino nti otadde eno obuntu n'eno osobole okusondasonda kyekyokka kyentunuulidde kakati omaze okwogera ne Saalongo ono yava e Bulaaya by the way on a serious note era mmanyi omukyalo oyo gundi eno ajja giraba era kyekintu kyekimu kyekyamutuukako yava eri nga tukkaanyiza ku kintu kirala ng'ataddemu nno nawanazze tubeeko ebintu bye twogera along the way nafuna neighbor ba cab driver oba wa boda oba oji nkakasa yali cab driver ekyo nkirinako n'obukakafu ng'amuggyako yapo era project gye yava eri nga zokkola si gyaliko kati